Ekyo time yaffe yeno yennyini okuba tutambula ne baganda baffe ate nga tubeera mu lwaleero nga mumulabi Mikyozi bwe tugenda okubanga gigambira njagala kutandikira wano saagala kulwa budde bungi gwensoma erinnya nga tumuwa akajoozi bangi abakyaliwo naye abaliwo abatomekera okuba nja kutandika ne Captain Shidi Style oyo captain wa tiimu y'abaserebu aliwa ashiddemu tubeera naye se mukama wange Mujozi gwo guno bannange muwage Rwamiti yeke banda kiwedde so ne tugende wa Micheal King Micheal oye kipa wa celebrity omulengera kitego akawuka nkakwata kitego waffe mumwenga bane Rwamiti webale nnyo kuba nti omupiira ogujjumbira ne muziki totusuuliridde tulinze omugagga Amini omulambi asamba namba mmeka wa 10 ajja asamba ekikumi kye tugende maaso n'emikolo yes man Bobby Rush Mujozi gwo guliwa Wow. No, yetu beera naye time yonna te musajja ne pardon Sure. There you go. Enda bakubira amagolo kasola bako namba 9 gaba amagolo naye nga webale Amina blood bannaye mumulabiranga ddala omukulu banda bakitegeere big up on yourself Choba Luzinda Adem musajja w'abakyala ali ludda oyo musajja ali mumawai se mukama webale ku represent nga tukuyita ate webale kubeera naffe era kyemukyenge ndo bagamba abaganda bange bamama baffe tuwagira omuntu omu abeera Rwamiti era mu namba 2 eyo ne mu 7 sikubuzeewo omuganda wange era naddala abakyala tuli wamu tasobola mutogera kufiira Yakobo weya gwana Adem yaman atono ye twazirunda nyini bulaza meni webale kubeera nga tubeera ffenna mu time yonna wadde wano tujja kukyusaamu wano naye wano otuddewa ukimanyi timu y'abantu ogisa Liverpool so muganda waffe DJ Michael manyono naye yalemeramu omutuuze 13 omulengera ddala musajja w'omunamwaya mumulabiranga ddala muganda waffe abebbanda tuzze obaka kasantino omupiira gugatta oba oli kikyali ki omupiira yes man mwana kwagaliza okuyingira mu parliament ne blood wange politics bwatyo olina okubeera ku ground nebiri byotera okuloja bisugire Makona nedda kamakona kano akasajja kamakona kano nakomanyi mwande tira akasajja kano bannaye nakawa West mumulabiranga ddala Rwamiti musajja si wanguzi kituufu nejja siba kuba nti nno atofaayo ebyo kwagaliza wanguzi mukana wange wali kujja kubeera naffe amin Shidi ani gwe tulina omulala ani gwe tuwaayo omulala bakyali bangi muhanja ajja Charles aliwa Charles we yayi Charles omulengere akalutu akawangula dda tulinze kulayira olimanye Rwamiti for life Kayondo wedemu Amabula neka yono yesiwa bigambo nnyo ng'abakira naye yeka tumukwasa butozo musajja w'endibi Amabula tukogerere nakawa West yes man ndoze michi afifye ona ate kizibu nnyo kola ebyemizannyo mu ggwanga muno nga taliiko Jagles Kadigi Mrs. Moron Hasta la vista, Mama Sky Elisha Simon Fikisha. Out of Cristiano Ronaldo. Oh my God. Number Musambu. Yes man. How's Rwamiti? Tulonde quality bemuwawa. Omuntu oba wacho oba wachi miles oba jidde kuti as long as it's miles nzakango kalina ate wano wembe ate sisi tuli ku kyalo ki yes yeah man okay ndowooza Amijoze batugenda osude embaleyo ye mukulu waffe gwe tulabidde kwano ku kisaawe era abamusamba omupiira lwabo basajja twagala nnyo teka magolo Babaze uliriza Rwamiti sebo tuli mu kunoonyeza kalulu kakuyege. Rwamiti bambi mulabiranga ddala kubanga agenda kwongera obawa entertainment y'amaanyi. Rwamiti akolagana n'abayimbi, Rwamiti akolagana na comedians, Rwamiti akolagana na bloggers wa TikTokers. So lwaleero ffe tuzze maashi eddaka jabaleetera ba TikTokers ate era nabo mubalabeko nga basamba omupiira. So Rwamiti tukwagala nnyo. Shidi style yabayogereko eri abantu tudawo katono Alex Muhanji yabayogereko eri abantu Saturday ejja tugenda kubeera ku Serenity Hotel eri Busegaawo tugenda kusamba omupiira wakati wa ba celebrity ba TikTokers
era tugenda kubayo gwambuzi Rwamiti omupiira oguddako wano nteekako ku kisolo gwaba tiktokers abantu bamale bajja balawo omupiira nga bamanyi abawanguzi wambuzi tegeera naffe tujja kubawo kiri style zirange si bingi nnyo ensooka okwebaza tiimu tetusambe nayo ebadde yakapiira naye naffe tusoze tuli basajja b'amaanyi tuba mukasajja kankubya eggolo naye bannange abantu b'ebbanda Rwamiti Rwamiti bw'osanga Rwamiti Rwamiti tiikinga kola ki nze byange byebyo mumuwaaka Rwamiti Rwamiti yadondo Saturday Serenity Sports